yafuumuula Namuli emisinde. We biri awo tubirekawo kubanga biina amakulu ameekusike nti tekiri nti beene yajja ate ye Namunswa, ekitegeeza Mukama Katonda enteekateeka yagikola nti era ajja kutuuka wano abeerewo nga n'ebiswa weebiri. Nkowoola abantu baffe mwenna okuva mu muluka gw'Ekisubi, abantu b'e Kawuku, Bwerenga, Kakindu, Kisubi Mission, Kiwulwe, Bukasa n'emiriraano, mujje bangi tubugirize Ssaabasajja Kabaka. Naye ate era tukyalina ebyokukola, mujje bangi tukole bulungi bwansi buli bwe tuba tubayitidde. Tunyonyolwa nti enkumbi ku bbega, olwaleero enkumbi tugiweekedde ddala ku bbega, tujje tusobole okubeera nti tutaanya embuga Ssaabasajja Kabaka bw'anaakyala. Era nga mu nteekateeka eziriwo wano awasendeddwa wagenda okukolebwawo olubiri Ssaabasajja Kabaka mw'anaabeera.